Good morning, everyone. Hello, viewers, listeners. Muli mutya abantu bange. Mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Abalwadde tubasaasira. Era ne tubasabira Katonda musaasizi asse okusaasira kwe gye muli. Muvuunuke byonna ebibaluma. Oba bulwadde, oba birowoozo, oba bizibu. Byonna mubivuunuke kubanga gye biggweera ate era kimala ne kiggwa. Nga tukyali ku ssuula yaffe ey'okuba nti ki ekituukawo ng'omuntu afudde. Omulundi ogwasembayo twalaba nga omuntu annyonnyoddwa byonna by'azze akola era n'abitegeera bulungi. Ebyali bituufu n'abimanya, ebyali ebituufu n'abimanya. Kati asindikibwa mu kkomera ewa Namalere Zinga. Zinga kizinga kiri muno mu bizinga. Kigambibwa nti ewali ekkomera ly'omukulu oyo. Nange kamwa koogera nali ntuuseeyokko naye mu birooto nina gwe nali nnoonyaayo. Naye kirabika bw'otuuka ku kizinga ekyo zinga ekkomera toliraba mu butereevu. Liri mu nsi eri endala gye tubeera nayo eterabwa. Twakyogerako ne tugamba nti ensi eno gye tuliko eriko n'ensi endala. Lwakuba nti ensi endala ffe twali tuziraba n'abantu baazo oluusi. Oba wakitone nnyo okuba ng'osobola okumulaba oba okumuwulira. Naye nga tuwangaala n'abantu abalala ku nsi kuno. Abo be tutalaba. Ekkomera eryo nalituukamu kye nasobola okwetegereza nti liringa mpuku eyina omuggo oguliyitamu. Kwegamba omuggo ogwo gutambulira ddala kuba nze mu kuvaayo gwe nagoberera. Kati nga bw'ogamba nti gukoze ekiyiriro, awo ewaali ate ekkubo erifulumayo. Era olwatuuka awo ne njagala mbuuke. Awo ne nkomawo ku eno ensi yaffe. Kati ki ekituukawo ng'oli ezzinga? Ekituukawo ng'oli ezzinga buba busaasizi. Kwegamba obeerawo by mercy of others. Kati otuuseeyo bakusibye myaka 4, myaka 8, myaka 10 kyokka olese famire ku nsi. Oleseko omukyala n'abaana. Jjukira omukyala wamuwasa nga ye alina abaana be. Ne mukkaanya naawe walina ababo. Ne mukkaanya ne mufumbiragana ne mubeera maka gammwe nga muli basanyufu. Naye kati ovuddewo agoba abaana b'awaka. Abagamba kituufu gano amaka gabadde ga kitammwe nange mulowooza nze nagabeeramu ntya era nange nina contribution ku maka gano. Naye kati kitammwe nga bw'avuddewo nammwe temuyinaawo kifo wano. Munviire. Kati oli zzinga byonna obiraba naye tosobola kubaako ky'okola. Kati oba oli awo nga omu ku mikwano gyo ekiseera kye kivaayo kituusizza omwegayirira nga munnange nsaba ŋŋendereko ewange eyo nyambire ku baana bange nga babonaabona. Okugamba kale nja kukuyambako katonotono naye nange ati nina bye ŋŋenza okukola. Kale kye nsobola okukuyamba nina muzzukulu wange looya. Ŋŋenda kulaba bw'asobola okuyamba abaana abo. Kaakati abaana abatudde awo munnange balaba TV nga bawulira kalango. Bano ba civil society bayamba abantu abali mu buzibu. Gwe bw'oba olina obuzibu bwonna obwetaaga by'amateeka ffe tuwayamba ku bwereere. Ng'essimu bagikoppolola nga bagikubako nga bagenda
nga looya abayamba nga bawoza kukakana nga bakkaanyiza emmaali yasigalawo bagigabane, nnyumba bagigabane. Baana tebasobola kugoba waka. Naye nga kizze kitya? Oli eyakomawo ng'alina muzzukulu we looya yamu-influencinga. Yasooka n'akakasa nti abaana bano bamanya nti looya oli gy'ali era ne babeera attached to ye, kwe kulanga bwe baalaba akalango baakafaako. Kati bw'amaana adda eri ewa muzzukulu we n'amuteekamu ekirowoozo ekiyamba abaana abo. Bannaye saagala mulowooze nti ebintu ebituukako ku nsi bituukawo butuusi. Nedda, tewali kituukawo butuusi. These things are influenced, these things are planned. Era waliwo asobola okugamba nti nze nalina obuzibu bwe buti ne ndaba mukwano gwange oba tata wa mukwano gwange oba musajja ng'afaanana mukwano gwange. Yes, mu mpewo ezituyamba mulimu n'ez'abanywanyi ab'omukago. Saagala olowooze nti gwe musaayi gwo gwokka gwe gulina okukuyamba. No, emikwano gy'okola oluusi tegijja lwakuba nti muli ba mikwano ddala. Oluusi bajjajjammwe be baali ab'omukwano. Kyova tugamba nti bw'oba okola emikwano londamu emirungi egyo gy'olaba egikugasa, emyesimbwa egitaakulyemu lukwe. Gw'otootume ng'oli eri ewa Namalere n'akuyitamu akanaana n'atakuyamba. Kale famire bwetyo neebanga eyambiddwa abaana bano obutakola ki? Obutagobebwa waka. Naye ng'akoze ekyo munywanyi. Era mwe mugaya ne mubeera ne mubeera bagayaavu mu kwerwanako. Naye bw'otuuka eyo bintu bingi ebikola. Tolowooza nti ggwe eyali erosi w'oku kyalo bw'onootuuka ewa Namalere ogenda kuyisibwa ng'omuwejjera akima amazzi ku luzzi. Nedda. Watuula mu bwerosi, wasala emisango, omwoyo gwo gwa buvunaanyizibwa. Era ne bw'onooba otwaliddwa ewa Namalere osigala ssebo oli wa wagguluko ku bana abalala. Era obeerayo ng'omuwi w'amagezi kati ng'abo bakitawe abataliiko mwasirizi. Osobola okubawa amagezi agabayamba ku butya bwe basobola okuyamba abantu baabwe. Era kino tuzze tukiraba ne tugamba nti omuntu tafa yenna. Ekikola omuntu guba mubiri n'omwoyo. Omwoyo tegufa. Omwoyo gusigala ku nsi kuno nga mulamu. Kyova tetuteekeddwa ate kukungubagira nnyo bafudde. Wazira tulina kujaguza olw'ebirungi bye tubaddeko nabyo bye batukoledde, ebirungi bye balese, ebirungi bye tubajjukirako. Naawe akola ebirungi teekawo ebijjukizo ne banno bye banaakujjuukirirangako. Tobeera bize buli kiseera. Nedda, funamu akadde. Oyina obusobozi. Throwing akapate ku kyalo, abantu balye, abantu banywe, beera nabo musanyuke. Ezo memories ezo teziva mu bwongo bw'abantu. That makes you last forever. Kubanga babeera bakujjukira. Kati ne wabeera ezinga, n'owezinga aba yeewuunya. Naye omuntu oyo buli kiseera baba bamukoola. Kiki nti oyo muveeko yali wa byafaayo. Buli mwaka yagabulanga ente ng'agiwa ekyalo ne kigirya, ate nga siga nti buli omu atwala ewuwe yeekukuma eyo. Nedda, ng'agiteekaawo abantu ne balya ente, ne bagirya nga njokye, ne bagirya nga nfumbe, ne baginaaba n'okuginaaba supu. Ne bamala ne banaaba omwenge. Oyo omusajja ssebo munene awo tomuzannyisa. Olwo owangaalira mu bitiibwa. Kale kaakati ng'oli eyo ewa Namalere Ssinga bakusibye emyaka gye bakusibye. By the way, emyaka gyayo tekitera kuba mitonotono. Emyaka gyayo giwangaala. Twagala kulaba abantu bwe bafuna batya access gy'oli.
kati nze ndi mwana wo nandyagadde okwogerako naawe nkola ntya ebyo byonna tugenda kubiyigira wano mu kituukawo ng'ofudde tumanye bwe mba njagala okwogera n'omuzimu nkola ntya. Kale musubscribinge, mulikinge, musharinge, ekigali kye kitunde waggulu mukikooneko tusobole okwongera okuyiga.